nodde wakanga oli malidadi sana ng'olabika bulungi ng'era tewejjusa lunaku lukulese tukubira ku namba y'essimu 07088282 ye namba ya platinum reception ate ekyenjawulo ekisinga ku budde nga buno obunyogovu bannaye platinum enyuma mukwana akaliro binyuma kasawuna binyuma nga bakutigaatiga omwana n'akunyiganyiga mu budde buno it is beautiful by the way agala nnyo platinum era webale kutuwagira so you guys muiteyo otherwise Arapex style adhesive naffe tukola cements ba tiles in Uganda ladies and gentlemen ebyaddala abami n'abakyala mutuwagire Arapex style adhesive. We have the best cement on market that holds tiles firmly on ground. Tukozese bwoba yagala kuleta waliwo zino tiles zebagambe eze China engumwezo nti boziteekayo fefe katuyina ekyama sementi waffe yasibezo tiles bwoba osibye zino ezaffe za miraji naye tumulina our heavy duty my dear heavy duty waffe bw'omusiba ewantu agakatondo ojja kuleeta nsululu okumujjayo tajja nakusala bigere abagenyi bakyala ate bagambe mbu simanyi bitayiro bye wajja kusaba byansala ebigere we have the best ekikulu tumulanze ekikulu tumwogeddeko tumuwadde time genda omugezeseeko kyenkusaba mullo genda omugezese bw'atakolera kirungi engineer bw'atamuwaana oli waddembe butaddamu nze manyi lwaki nkudde yalinga nkimanyi actually ntumirako muganda wange Desire Sanga ku fair price hardware abangamba atunda nnyo Arapex style adhesive toba mbeera mbagamba abantu b'ekiruhula mwena abantu abava embara oba oyitawo ng'oyagala kuzimba yitawo ofune Arapex style adhesive olaba nga hardware z'embara tezikimala bulungi genda esanga waba kumpi ofune adhesive omulungi atagenda kwononera ssente zo nabuddewo ewaka. There you go. Thank you so much. Kale ekyo tusasoza kuba amawulire what is transpired in the music industry as much as etonnya olunaku lwaleero amawulire gakoleddwa era tugaleese ale gasaba tubula nno mwana tutebakulimbanga ndolooza mbugwe mpewo olw'okuba ekufuuwa amawulire gajja tubula ate tetuzizika kamera omanyi waliwo abagakola n'ayimiriza Tash weemole kati gamba nwa gamba ngwe nebateekawo kamera nga tebiriiyo agaffe gaba well generated kale Tash I've been concerned era ne ku TikTok account yange nateekayo concern ku pastor actually is Bishop I know by the way omuntu ayinza obuta supporting or something like that nafuna ka statement nga Bishop Kiganda ono honestly agambye ate atuziza nno baana bato audience nalabamu obuwala obutoto ddala obwandi badde bwetaaga nga tonnaba kuyimiriza tukutugamba ku bya Ebisiyaga sokolete sente za Katonda mu church Katonda tebamuteekako conditions olina okulwanisa Ebisiyaga whether I've given you money what is not right is never right actually however much you're paid however much you're not paid oba taddemu endiga esasudde oba tetaddemu that is it's none of Ndiga's problem it is the responsibility you took on as a father of okitegereri aba okusumba obulirire ekikyamu kiyite ekikyamu not to manipulate anyway nabadde manyi nze ke yawulidde obusungu naye ne Paasita Bugingo tekyamuwulikidde bulungi yavuddeyo n'asabula n'agamba n'abaako obubaka bwe era nagamba yava ku basumba takyabakunga akunga ndiga zokka abasumba bonaabona abasumba basusizza omumuswaza n'okuswaza Katonda gwe baweereza omusumba ovaayo otya noyogera ebigambo ng'omusumba bye yayogedde naye tulungi twafunye okwogerako naye kati tuwulire kwa Paasita Bugingo sikyabakunga bapasita nedda sikyabakunga omanyi Bayibuli egamba nti ekijjula mu mutima gw'omuntu akamwa ke kyekafulumya sitaani ali mu kukozesa abasajja abo ng'abakozesa n'omutima ogwo kati okubeera mu bulokolo olina bagula buguzi bw'oba tona ssente baleke tona kyobagamba kabazirye bangi kati abagenda okwekwasa ekyo laba abapasita kye bagambye eddiini zonna zivumye Ebisiyaga laba Paasita kye yagambye kiri ku ye tekiri ku Yesu era tekiri ku njigiriza ya Bayibuli gwe omulokole nywera tebakuweereza Paasita bye yayogedde n'obiwanyisaamu n'olabanga ebya Yesu abaagulibwa n'omusaayi ogw'omuwendo bakyayagala obbagula ne ssente era bababuulira bwe mutaabawo essente temuddamu bagaana kulya ssente za Ebisiyaga mweriire kana akaseera ke kali bajjajjaffe ke baayogera nti eryokanga neetonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo
Okay, oyo nabadde Musumba Bugingo. Wabula tena Musumba Kiganda